Ssentebe w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement Jenerali Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula olwaleero waakulayizibwa mu butongole okuddamu okukulembera Uganda ekisanja eky'omukaaga eky'omuddiringano okuyita mu kalulu nga togasseeko emyaka 10 egyasooka. Mwami Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okutuuka ku buwanguzi obw'ekisanja kino yalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nti yasinga okufuna obululu obungi mu kulonda kwa bonna okwaliwo nga 14 omwezi ogwa Gatonnya n'obululu obukadde 6,428,298. Emikolo egy'okumulayiza egigenda okubeera ku kisaawe ky'ameefuga Kololo mu Kampala gyakwetabwako abantu 10,000 nnyanga n'abakulembeze b'ensi z'ebweru 7 be bakakasizza okwetaba ku mikolo gino era we bwazibidde olunaku lw'eggulo nga bapulezidenti okuli owa Burundi, Somalia n'abalala bataka mu Uganda. Jiweze emyaka 8 bukya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiima n'alonda Munnabuddu Charles Peter Mayiga ku bwakatikkiro bwa Buganda ng'adda mu bigere by'Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi. Oluvannyuma lw'okulangirirwa ku bwakatikkiro, Katikkiro omulonde Charles Peter Mayiga ng'ennaku z'omwezi 29 Ogwokutaano 2013 yakwasibwa Ddamula ku wankaaki w'olubiri lw'Emmengo ku mukolo ogw'ebyafaayo. Peter Muiga, Wanga Ssaabasajja. Olunaku lw'eggulo Katikkiro Mayiga yategeezezza nti mu myaka 8 ng'akutte Ddamula afunye okusoomoozebwa okuva mu gavumenti eya wakati olw'okulemwa okutuukiriza ebyo ebiba bikkanyiziddwako saako bannabyabufuzi ku njuyi zonna abaagala abakuutira akadingidi. Katikkiro agamba nti mu myaka 8 gye yaakamala ng'akutte Ddamula yeenyumiriza nnyo mu kusitula n'okuggyayo ekifaananyi ky'Obwakabaka. Sirowooza nti mu Uganda oba mu bitundu bino ebya Afrika waliwo atamanyi Bwakabaka bwa Buganda. Sirowooza nti gyali era sirowooza nti waliwo akyanya mu Bwakabaka bwa Buganda. Ffe tetuli baabya nnono, tuli Bwakabaka. Omanyi buli bantu balina ennono zaabwe. Abakaramojja balina ennono, Abagisu balina ennono, Abateeso balina ennono, buli omu alina ennono, naye ffe tuli Bwakabaka. Era nkakasa nti buli omu akimanyi nti Buganda Bwakabaka era weebuli, era bulina kabaka waabwo, bulina bye bukkiririzaamu, era nti Obwakabaka obwo bwamugasa eri abantu baabwo. Oba oli awo ky'ekyokwenyumirizaamu ekisinga ekifaananyi ky'Obwakabaka nze ndowooza kivuddeyo nnyo. Era mulaba bajja batunoonya abavudde e Kenya, abavudde South Africa, ne Bakabaka abazito bazze. Awo nno oba oli awo kyakwenyumirizaamu kino simanyi oba kyekisinga, naye n'ekirala abantu ba Buganda naddala abavubuka okwongera okukkiririza mu Bwakabaka mugamba mutya n'okuwuyirawo omubiri. Kubanze bwe mbeera eyo mu nteekateeka zange yonna gye mbeera abantu nga 8 ku buli 10 oba 9 baba bavubuka. Nze yonna gye mbeera bwe ngenda mu Mwanyi Terimba, bw'otunuulira abajja mu Luwalo, bwe ndaba ebibiina by'abavubuka bino Nkoba za Mbogo baani, buli gye tudda bavubuka be basinga n'okwagala Obwakabaka okusinga abantu abakulu n'okubwenyumiririzaamu n'okubulwanirira. Ndowooza nekyo nakyo kyakwenyumiririzaamu kinene nnyo. Paalamenti ya Uganda eyisizza embalirira ey'ennyongereza ya nsimbi obuwumbi 695 ezigenda mu bitongole ebyenjawulo okusasula bakontrakita abakola enguudo, gavumenti okusasula emigabo mu mudumu gw'amafuta n'okusasula emisaala gy'abakozi aba gavumenti. Ensimbi obuwumbi 481 zigenda kusasula migabo mu kampuni y'omudumu gw'amafuta ya East African Crude Oil Pipeline nga mudumu guno Uganda erinamu emigabo gya bitundu 15 ku 100. Ensimbi obuwumbi 28 zigenze mu maka g'obwa pulezidenti okuli obuwumbi 25 ezigenze mu nsawo etatunulwamu so nga obuwumbi 3 zigenda mu nteekateeka ey'okunoonyereza ku ddagala eritta enkwa. Ensimbi obuwumbi 2 bugenze mu minisitule y'ebyensimbi. Ekitongole kya UNRA kifunyeeko obuwumbi 101 ez'okusasula kampuni ezikola oluguudo olwa Northern Bypass n'oluguudo olwa Mbale Bubuulo Lwakaka. Ensimbi obuwumbi 69 zigenze mu disitulikiti ez'enjawulo n'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu okusasula emisaala egy'abakozi. Obuwumbi 3.5 zo zigenze mu disitulikiti ez'enjawulo nga za masomero mu nkola eya capitation grant.
Okuvujjirira embalirira eno, ensimbi obuwumbi 587 gavumenti egenda kuzeewola munda mu Uganda, endala zive mu misolo, ate obuwumbi 107 za kuva bweru wa Uganda mu bitongole ebikwatizaako Uganda. Nga abaddu ba Allah abayisiraamu mu nsi yonna bamalako ekisiibo kyabwe, abasiraamu ab'ekiwayi ekya African Muslim Community Juma Sect Bukoto Nateete basabye gavumenti efune ekisa ete abantu abatali bamu abaasibwa mu makomero olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bano abakulembeddwamu President General w'ekibiina kino Sheikh Ishaq Mutengu ababadde basabira abantu abafunye obuzibu bawanjagidde gavumenti okuta abantu bano kubanga bangi balangibwa bwemage. Abonyezebwa mu bbanga eriyise abasibiddwa nga tebalina musango abattiddwa era ng'asaba ab'obuyinza okutunda mu nsonga eno nti abantu abaasibwa nga tebalina musango tusaba babe nga bateebwa. Abantu abaafwa twasaba wabeera okunoonyereza n'okumasikira bannannyini bantu abo ensifa y'abantu abo baafa batya lipooti efulume abantu bakakane emitima. Tusaba Mukama Katonda aw'eggwanga lyaffe n'emirembe atuwe essanyu mu nsi yaffe eno, atuwe abakulembeze abanatukwata obulungi naffe abantu tubeere bagonvu eri abakulembeze baffe. Ajjukiza abaddu ba Allah nti yadde ng'ekisiibo kiggwako naye balina okusigala nga bantu balamu era nga bakola ebyo bye babadde bakola mu kisiibo. Mu ngeri y'emu nnyini ntebe w'ekibiina kino Alhaji Muhammad Matembe Nsibambi ye mwenyamivu olw'embeera ku nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu Uganda eno, gamba ng'embeera y'ebyenfuna ebyekanamye n'akuutira abaddu ba Allah okwettanira okukekkereza. Mutunuulire ebyenfuna bwe bifaanana, amafuta gaalinnye ebbeeyi nga tebanaana kusoma bajeti. Akati banaasoma bajeti mukimanye tubadde ogendera 2,000 ejja kugenderamu 5,000. Twetegekere ekiseera ekyo kubanga kye tutunuulidde. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Embeera mu nsi eya Isirayiri yeetaaga ssaala ez'amaanyi eziriko n'akabaane akanovu. Abakambwe Abafirisuuti bakoze obulumbaganyi ku kibuga Tel Aviv ne bakikubako ebikompola nga wakayita akaseera katono nga bamutaseka bano aba Hamas bawerekereza ebikompola e Yerusaalemi. Obulumbaganyi obukoleddwa Abafirisuuti bubadde bwakwesasuza oluvannyuma lwa Isirayiri okusitula ennyonyi zaayo ennwanyi n'esuula n'okukasuka ebikompola mu luwannanda lw'e Gaza mu bulumbaganyi obuvannyuma mwesuulidde ku ddimu ekizimbe kya myaliiro 13. Kalumanywera n'ava ku bifo ebitukuvu ebiri e Yerusaalemi ebikkiririzibwamu ab'enzikiriza ebbiri. Abaddu ba Allah Abayisiraamu n'abagoberezi ba Yesu Kristo ng'okulwanagana kuno okuvannyuma kwakafiiramu abantu abawerera ddala 31. Agavuna mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Buyindi y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okulima ebijanjaalo mu bungi nga buli mwaka eva mu metric ttani z'ebijanjaalo obukadde 6.5. Myanmar yakubiri ne metric ttani ez'ebijanjaalo obukadde 5.5. Brazil yakusatu ne metric ttani ez'ebijanjaalo obukadde 3 buli mwaka, so nga Amerika yakuna ne metric ttani ez'ebijanjaalo akakadde 1.6. China yakutaano ne metric ttani ez'ebijanjaalo akakadde 1.3, so nga Uganda ya 6 ne metric ttani ez'ebijanjaalo akakadde 1.2 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.